Happy New Year! Nga tufunikira omwaka guno City Sites Limited mukusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigonda E+. Mu muzigonda E+, buli kakadde k'oseving okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba utugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gwayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 nkaaga mu mukaaga oba noti 7 9 93 ne noti 7 nkaaga mu mukaaga oba jangu emukono ku ofiisi zaffe okuliraana Stanbic Bank ewandegeya KM Plaza opposite ne Shell so nga ate mu Kampala wakati Kafumbe Mukasa Road Ebeneza Building okumpi n'Owino. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now. Zembadde mu kutiisibwa okumala emyezi 5 mu kkomera. N'abasibe abaliyo balina engombe egamba pulezidenti omusibe kyasudde omulalu takironda naye omulalu kyasudde omusibe akola ki akironda. Mu kkomera tulinamu ba odirida ba RP Boma era mbalaba ne wabweru bebana abali mu NRM abagisuuta mu kkomera twambala yero era kubaako taaga era nabo mubalaba wana abambala yero nga munnange bajja gye muli ne babalaga nti ebikola bole Museveni byatukola birungi bebo betulina era mu makomera na wano be mulina. Nvudde mu busibe president nina message gye njagala nkuwe era nga nsuubira nange kennyini envunaanyizibwako ekkomera nga luzira mu mateeka lya alimenti kutereka abantu 6 saawa zino nze ennamba yange eruzira nga sinavaayo yali 3,292 kitegeeza abasibe tuli mu mugotteko batusibye awatali musango. Bino bye wawulidde mwafunye chance okubiwulira nga Balamu azze mu makomera okutukaka tukirize emisango tujje tukozese social media zaffe nganzo okanya Sam okugamba bannayuganda nti omulimu gwe twakola ogw'okugoba Anita mu parliament Kyagulanyi yakufandinga era ne banzunza ebbanga eryo lyonna. Omulamuzi Kayizi akulira kkooti ya Buganda Road yalemererwa okusolovinga omusango gwange ogwa common nuisance nga bagujja mu public nuisance gwe batukwata abantu 1,500 bateebwa. Common nuisance abasinga temugiwulirangako munnange nga gavumenti yaffe ebiteeso we biyita ekiro nga beebase ne bakeera ne bikolerawo we bakwata baanoonya kye bayinza okunteekako kwe kuliyetingawo ekisanga ekyo. Era nange we nakizuula pulezidenti mbu buli kyenkoze nkikoze mu mateeka sibadde nakisi okulaga obutali bumativu basaba passport nenjibamma era nagirina oba mugisazeemu ndi munnayuganda eri nali nagenze kuwummulamu ennungi eri eggwanga naye TV z'eggwanga ozisinga n'ozisinga kuba bo bajja bali smart ne batayomba ne batawemula ne bawaayo ensonga nga ya bulimba ne mulowooza nti ntuufu naye gwe olw'okuba oleeta ebituufu olumu n'oyitako n'oyomba ensonga yeeganye okugguka bwe busuuti buno bolaba. Nayagala okivimbamu nze sirina we nnwaniriro banjagala kafo walimbe kansala simanyi miliyoni 3 omwezi sirina. Era Museveni obulumi bw'otadde ku ggwanga tolowooza nti obutadde ku ffe ba civilian obutadde ne kuba abo bwalwana nabo. Era Museveni nyimiridde wano nga nkulabula
wegaba matatu nga gozanya mu kusiba abaana awatali musango mu kutuwamba bannaffe ne babuzibwawo ogazanye bubi. Bannansi tugenda kukuba embwa. Wokabira kadi what tugenda gikuba. Tugenda kumukuba joka. Bannayuganda njagala mumanye ekiti ekyabafumita. Ebyo biwundu bye muli naye Museveni tebabalimba. Womanye ekikufumisa ofunawo okijjanjaba. Takyatya mundu atya gwe n'obanga abantu b'e Kenya abalya tiyagasi. N'olaga obutali mu matuvu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyo naawe ovunaanyizibwa ku ggwanga lino. Abasibe 2,000. Ssaawa ya leero erina abasibe 3,000. Abasibe bano baana bato yeffe abalina ebirooto ebyenkya batutadde mu makomera. Flying squad mwe Museveni yabasuula abaali balina amaanyi kati mugobagana n'ababusimu mutadde abaana b'abendi mu makomera. Omugoddeko oguli mu makomera we nkunyumiza ekigaali kye tubadde tusulamu. Dira omufaliso yiiki 3 kuteekeko abantu bananga batunudde eri abalala eno. Yiiki 3 abavubuka b'enkya bataata b'enkya bali mu makomera balwadde obuwago. Bakuteeka mu kigaali nga tojja situka genda kufuka ojja kuddako ekifo bakitutte n'osiba omusulo. Wogenda okujjanjaba ne bakudiringa olukusula emulaga ensigo ne bazitunda mugenda kukoma ddi okubonaabona. Abavubuka be bakwata bannanga ababbi b'obusimu tebabubba kufuna kyakulya. Gavumenti abantu abo baba banja omusolo gwe bawa babanja ebyo bye mwasuubiza. Mututaddeko obulumi obutagenda kuggwa. Onkutegwa Common Newses mbadde comedian ontadde mu komera onsibye ne namba 2 wa Jamiru mukulu goyita omuyeekera. Oloza twashe yalinze birowoozo ki? Olaba kye batadde ku ggwanga. Mbadde nsula ne Saali mu isolation wali. Namba 2 wa Jamiru mukulu bwe bakwata olw'obuyeekera. Nze comedian ayina ekirowoozo nti Museveni ove ku ggwanga lino okakasa we tukeddenga ku makya tunyumiza mboozi ki? Obulumi bwe mutadde mu ggwanga lyaffe. Bantu mwenze bampitookanya Saamu ndi musajja muteeso. Gavumenti eno mbawalana. President webale nnyo webalire ddala. Naye okali addako addaki. Wajja kukomera okundaba n'oŋŋamba kiggwalidde. Wajja ku Mande ku Lwokubiri ne bakuba ekigere naawe okirabe. Omanyi DJ comedian tayinza n'ekiseera ne tutakkiriza nti obaolyawo tusobola okuddamu ne tubasisinkanako. Tumusaba Allah olukuŋŋaana lwaffe lunaaluwa emikisa. Mu bufunze obw'ekitalo njagala okuzaako okwebaza Pulezidenti wa National Unity Platform n'abonna besigenda kusobola kubeera nga nkoonako omu ku omu olw'akaweefube n'obudde bwe bawaddeyo okulaba nga tuva mu kkomera. Saba Katonda abaweemu ekisinga okuba ekirungi. Ab'ebitiibwa mu bufunze obw'ekitalo njagala okusooka obbajjukiza nti nze ayimiridde wano mu maaso gammwe ku lwange ne ku lwa bannange bano bendi nabo. Tuyimiridde wano mu maaso gammwe mu kaseera kano oluvannyuma lw'okubeera mu kkomera ebbanga lya myaka 4. Naye ng'ekitubeeza mu kkomera ebbanga eryo ery'emyaka 4 gamba nti gwe musobya ffe batuufu abakusiba. Era oluvannyuma lw'okukakasa nti ffe tetuli bakyamu twagamba abantu abo nti kale we muba mugamba tuli bakyamu tulina omusango mututwale mu kkooti mutuwozese. N'oyo gwe twazzaako omusango afune obwenkanya muleete obujulizi obutuluma. Ekyo kyaliwo okuva ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano 2021 eyo statement we twagikolera. Ne bagamba we muba we mutyo we mugambye kale mugende mu kkooti gye musabye kasita nayo ffe tuliyo. Era ekintu kye baateekesa mu nkola. Twatuuka mu kkomera
mu kaseera kano sisobola kubatematemera mbeera gye tuyiseemu mu kkomera yonna. Ne mu bufunze obw'ekitalo twagezaako buli kimu nga tulina abaali batukulembera. Ne tutuuka ekiseera abamu muffe ng'ebirwadde bituyinze. Ne tutuuka ekiseera abamu muffe nga n'abantu be twali tulina ab'enkizo wabweru. Mu kiseera kino baabasikiza dda abantu abalala nti oyo yali mukyala gundi, kaakati gundi yabadde agira. Poloti ye yali eyawali, kaakati gundi ye yazimbawo. Ebyo byonna oluvannyuma lw'okututuukako nga tukyali mu kkomera abamu muffe ne tugamba katukkirize tukole kye baagala. Era ne tumaliriza nga tugambye nti ffe tuli bakyamu, mizayiro, emizinga, ebikompola n'amagye, ennyonyi ennwanyi twali tubirina, tuli bakyamu. Ne balyoka batugamba kati tubatadde. Nenjagala obbasaba bannaffe abaasigala mu kkomera mu kaseera kano, nze kizibu okubatuukako kuba tebakukkiriza, naye abaafunye obusobozi obubatuukako njagala bampeera obubaka buno. Ekisooka, omuntu asinga okuba ow'amaanyi mu maaso ga Allah ye muntu ayogera amazima mu maaso g'omukulembeze atali mwenkanya. Oyo yasinga okuba ow'amaanyi. Mubaŋŋambire nti mbaagaliza emirembe era mbakubiriza okubeera abagumiikiriza, naye bwe batuukanga mu mbeera nga ffe gye twatuukamu. NUP n'abantu mwenna abatuwadde support, naye nze kye mbadde mbasaba kiri kimu, tulekere okwerumaaluma, tuyimirire lumu. We tunaaba tukyerumaaluma kye twagala tetugenda kituukako. Tuyimirire ffenna, tetuggwamu maanyi ku lwa bannaffe be tulese mu kkomera nti bagenda tusiba. Tetuggwamu maanyi nti bannaffe bafudde. Tunaabagamba ki nga bitulemye bannaffe abaafa? Tunaategeeza ki bannaffe abali mu makomera nti byatulema? So kye mbadde mbasaba, tuleme kutya nti bagenda tukwata batusibe, n'eri abaliyo bantu. Ojja beerayo gy'omala fuluma emyaka 4 nvuddeyo. So tuyimirire wamu nga bannayuganda tusobole okufuna entebe yaffe nga tetunnagifuna nakibagamba bakyabasiba. Muleke gamba nti bagenda kunteekako omukono musango gw'okulya mu nsi olukwe. Buli opposition ogwo gwe musango gwo. So tuyimirire wamu tutwale ono nakyemalira ensi